Twala baby. Now, jaira ubudde ku chai kukanisa. Mama! Mama kwano kwange mama! Mama kwano kwange mama! Mama bela wela se. Mama bela le sotia bana kwano mama se. Mama se. Mama bela wale sotia kwano. Mama bela ongeza dembe mama kwano. Mama juzi ndo chat mama jetu yako bekugabana mpeje nyaja mkwano. Mama! Mama! Mama mkwano! Mama ngoli kwa kirani katonda. Mama se! Mama mkwano kwange mkwano. Mama kwano Mama wadi mtane abantu bali sodia kwana gongo abantu. Madam na cheyine atuwadde muwogo. Adawa bemba nsonze sente nga nsonze badde nga nnyo wali ku ddwaliro bemba sente zonna tugenda kubeera bw'oba olina ennimiro situkiramu era omuwogo gwomu oba okoze nnyo. Kitalo nnyo eky'abantu bano abatufuddeko naye nga ekizibu kyonna ekkubo lyaffe baalikola n'ekkubo lyomugeseemu ebinnya. Ekkubo baakalimaliriza ennaku ntono nnyo naye ebinnya awo wennyini awaafiiridde abantu bano ababiri ate ne luli olwaddako luli era waliwo omutumu gwe batumira wa bodaboda yaweesa ennyaanya. Ebinnya ebyo ebiri mu kkubo erikuva eri yonna ebbanda wano wonna ekkubo lize lirimu ebinnya. Tusaba gavumenti oluguudo luno baakalumala lupya bajje batereze ebinnya ebyo. Tuli mu bweraliikirivu kuba abaana bagenda kuddamu okusoma bwe kibeerayo kinatandise okutta abantu bwe bati tweraliikira abaana ffe banaddamu okusoma kijja kubeera kitya. Twegayirira ngambye nti ebinnya biri awo bibiri binene naye bigenda bikka buli kaseera buli olukya. Kati emmotoka we ziva eri emmotoka eva ku mukono gwayo guli neesala nedda ku mukono gulungi omulala ogutali gwayo. Kati era eno eyaffe bano era kyeyakoze yavudde eri olw'ebinnya biri ebinene nedda ku mukono guno ogweno. Kati eyo gye yabasaabali Kwegamba ebinnya ebibiri ebiri wali ebinene byebyo ebyaleese obuzibu kubanga mbu binene nnyo emmotoka ekifo ky'okugendera ku mukono guli zidda ate ku guno ate ne kali akantu nako era baakola kafunda nnyo. Emmotoka bwejja tolina nawe wokola ki weweetaasiza akantu ako baakola nga kafunda ako akakaweta ebyo ebigundi ebyo bifunda nnyo awo awantu wafunda nnyo tolina nawe weweetaasiza kubanga ke kamu ke kayisa boda ate n'emmotoka ekuyitako ku lubwiti. Kati owenzigere mu mazima accident zitusukiriddeko ku kkubo lyaffe lino naye ekizibu kya accident ekize eky'amaanyi ennyo. Ekkubo libi lyatandikirawo okwonooneka ng'obudde bukyali. Ekkubo lirina ebinnya. Ekkubo lyaffe lyakolwa Kyetume Katosi. Ekkubo lirimu ebinnya Kyetume Katosi ne Kyetume Nnyenga. Ekkubo lyakeera okubeeramu ebinnya ng'obudde bukyali nga tebanabana abakampuni yakola oluguudo ne gavumenti tuginenya okukkiriza okukwata oluguudo nga balubakwasa nga lulimu n'ebinnya. Ebinnya bisukkiridde. Waliwo ekinnya wano batidde abaana ekiro ekigeesezza olwaleero we batidde abaana wano mu Nemagaza. Waliwo ekinnya kinene nnyo mu buli ngeri yonna kinakola accident. N'ekinnya ekyokubiri kiri ku Beteega Ntenje ebimu ku biresa accident ku luguudo lwa Katosi Nnyenga road ba road users naffe tuleyambisa bubi kwiza nga ababodaboda bavugira ku mikono egitali gyabwe oluusi naawe tutera ku laawundi nga sikwatiko okuwetera mu ekyo kitegeeza nti abayeyambisa mu butuufu
asisikana neyambisa oluguudo mu bukyamu naaba ngaobaoli awo accident zikolaki zitandika oba zibeera ku luguudo byo bimanyi ku luguudo kati bano abaana amanya baga Fred Kisoga ekyalikoleddwa ekitongole ekyenguudo kifeeyo nnyo kituukirize ekirina okukola gamba okuteekako hambusi ate era ne traffic efeeyo ereme kuba interested mu kasente kokka. Akabenje akakavaawo kavudde ku nvuga eyabadde mbi nga tebali bavuga speed ne batogoberera mateeka ga kkubo omu nga yita ku side etaliye n'omulala kati kyavuddeko abantu benaakolako basoba 20 era nemabegakaawo waliwo abaana emmotoka byeyatomera abalenzi 2 twabaziise naye nga ekikiva baali bavuga bubi nnyo tebagobedde mateeka ga kkubo nekireetera akabenja okututira abantu baffe bwe bati. obuza ki kyewandyagadde kikolebwe? Abagoba b'ebidduka gavumenti yali badde evaayo nerabanga balina ebisaanyizo ebituufu ebiboogera kugamba nga driving permit era ne bagobera n'enkola entuufu ey'okuvuga ebidduka ebyo. Amanyi Sentamu Kasibaate Kisoga. Mbeera gye tuliko olwaleero luno ekwatagana n'obubenje. Obubenje bususse tetumanyi mbeera yaki oba kiki ekizze oba kyegyo kiva mu baddereeva oba kiva mu ki omuntu takyategeera muntu mu mbeera gy'alimu n'abantu bo bennyini obudde oba bwe balimu bateekamu waasiwaasi mba sikitegeera wabula obubenje buyitiridde ab'oluguudo baamaliza kontrakiti yaabwe wabula abavuzi b'ebidduka bennyini tebatasobola kwesalako mu mbeera kwegamba oba beepimira obudde nga kumpi nnyo gye bagenda bakikutya wabula obubenje bususse naddala okuluguudo luno okuviira ddala owantoni okugendera ddala ekatosi n'okudda ku saidi y'enkokonjeru. Obuzibu bwe tulina abantu bavuga ebidduka tebabalirira bwa bigere owa bodaboda tebamubalirira. Tusaba minisitule y'ebyenguudo etuyambeko ku binnya ebirungi kubanga bisinze kubaako batomedde abantu bameka? Batomedde abantu 2 era ne bafa okubiri omu yono naye omulala simi mukyala ali wali era walweta wali olwo ate ava mu Kisoga Town Council. Okusinga binnya gavumenti tuyambe ku binnya ebiri mu nguudo kuviira ddala Ekisoga paka Nkokonjeru luguudo lwaffe lubi nnyo ekyo kyeŋŋamba nze bye biviirako n'obubenje ennaku zino zonna oluguudo lwaffe lutta abantu. Nagange nze Nakajjo Justina nzaalibwa ku kyalo kino Banda kugendera ddala. Tusaba gavumenti etuyambe ku oluguudo luno okuva Ekisoga paka Enkokonjeru wakati awo waliwo obunnya bubiri. Akanya akamu kali wali mu nembaga z'abagenzi we baafiiridde akalala kali wano ku kyaki we tuli kati. Obunnya obwo bubi nnyo nze ndimmanga wali naye tuba twebase n'owulira emmotoka ng'ekakubyemu n'esirikirawo. Ababooda bulijjo tubataasa wadde bakakubamu engeri gye kali nti mu kkoona bakakubamu n'ennaku ez'omukyala n'omwami baali bafudde bakakubiramu awo kali ne basibira eri ekibaati we kikoma era ffe twabataasa omukyala yasula nawali wa defense. Tusaba gavumenti etutaase abantu baffe bafa nnyo ku luguudo luno ate n'emmotoka eziyitako nnyingi engeri gye lugatta eri ku nayo kuba tubadde twetaaga kubeeko abatulafiki kubanga emmotoka zidduka nnyo ebyange sebo. Kiza Edward mutabani wo ateyana Wilson Lwegoba. Amawulire g'okufaako oba accident wagawulidde? Ssaawa 2 bankubidde nabadde ndi mu bisagazi byante embagamba mumutwale kwerona mu ddwaliro ne baŋŋamba nti alabika afudde. Okusinga kyavudde ku ki ekyaviiriddeko omuntu okufa? Naye nga emmotoka kuba yabadde ku mabbali nga atereeza piki oba yabadde evuddeko olujegere oba ki kati ow'emmotoka gye yavudde ndowooza we yasaze bino ebinnya bwabaddewo obunnya 2 emmotoka n'etadda.
Gavumenti kiki ogigamba ku kkubo lino? Esobola okuliddaabiriza. Togenda wala lyenjogerako simanyi nakumanya gye bagenda kulikolera. Abantu bavuga bubi motoka, pikipiki balifuka bubi, bafuka bubi kuba ebyo. Bafuka bubi motoka. Simanyi banakola batya kutuusa abantu bafudde nnyo, abantu bafa nnyo. Kuli badde abantu bana ku luguudo lw'Empumu, ate eno baabo ne bazze babiri. Mukyala wange n'oli omuvubuka omulala w'ebbanda naye bamutomeredde awo bonna babiri. Erinnya nze Namuyanja Rehema, kansala w'ekitundu kino ekya Kisoga. Naye obubenje buyitiridde ku luguudo lwaffe luno nga kiva ku binnya ebiwomoggose mu luguudo luno. Awantu awo batomereddewo kati abantu abawera, abalala ne bawona, abalala baabano bafudde. Naye nga tusaba gavumenti nti oluguudo luno baakamala olutukwasa. Terunamala na myaka giwera, oluguudo luwomoggose lwonna. Gavumenti eveeyo erabe abayunula abakola oluguudo luno okubanga mu kaseera kano kati abantu baffe baabano batokomoka. Oluguudo lwakakolebwa nti kati Mbale Jinja bonna bayita kuno, baasi za wayiwayi zonna zikola ki ziyita kuno. Naye ng'ebinnya ebiriko bye bivaako kati obubenje obwo nti abantu abamu baba tebamanyi akannya we kali n'akakuba. Erinnya Mpagi Samuel, kibi nnyo eky'abantu baffe abazze batufaako nga bafa accidenti. Tusaba gavumenti yaffe bandi ojje etereze yunulege etereze ekkubo kubanga n'ab'ebidduka olukuba ekinnya motoka ebeekola ki ewaba buwabi. Tubasaba bajje batereze ekkubo kubanga abantu baffe waliwo amasomero agaliraanye ekkubo eryo, motoka zaafuuka nnyingi ezigenda Ejjinja ezigenda Mbale. Tubasaba tubegayiridde kwegayirizi bajje balongoose ekkubo kubanga ekkubo lifuuse akattiro. Twagala abantu baffe okulaba nga bafa mu mbeera etasaanidde. Bawera 8 mu bbanga etali ddene, mu myezi nga 6 abantu 8 batugenzeeko, n'abalala bali mu malwaliro balina ebisago olw'ekkubo. Ebinnya waliwo ekinnya ekidda ku kkanisa ey'abakristaayo bannange kinene nnyo n'ekirala kiri mu kkoona awafiiridde abantu baneeno. Tusaba gavumenti ejje etereze embeera eyo. Yunula tubasaba bane mukole omulimu omulungi ogugasa abantu. Nze Sekitto Robert kolanga omukono leero omugezi w'eggulo twafunye aba accident bazzi wano n'ekyamusozi badde bamaze okufa omwami n'omukyala. Kitegeezebwa nti emmotoka yawabye ng'ekubye mu kinnya n'entomererwa bodaboda n'omukazi adde ebbali n'enku, era babadusiza paka mu ddwaliro lyaffe erya Herona n'abadde bamaze okufa. Tusaba abayunula twatuyambe kwafuleko bakole ebinnya ebyo teremu ne hamps tubeere nga tuyambeko bannaffe baleme kufa batyo. Tusaba n'ab'ebidduka tuyingidde festive season, abodaboda, abataxi, abobugaali tuvuga empola. Ebiseera bino bizibu byankanayo kyali kafyu n'ebirala ebizibu bye tulina naye tugezeeko okulaba nga tuvuga mpola okusobole nga tusevinga obulamu.